ennaku z'omwezi nga 15 omwezi guno gwennyini gwe tulimu, that is last Sunday, kaali keetalo erudde eri ku Fojim nga baselebratinga emyaka 15 nga baweereza Katonda. Era mu bufu bwe bumu ne nnaalongo waffe omulungi Josephine Boyongo bw'atyo bwe yaleeta abaana. Tujjukire nti yakazaala abaana 3 omulundi gumu. Ekyo nno kisa kya Katonda kye kikola ebyo, because she waited for 10 good years. Ebyo byonna nabibalaga, byonna tuzze tubyogerako era byonna mubimanyi bulungi nnyo nnyini ddala. So mu lunaku olwo lwennyini yajja naye okubanga yeebaza Katonda okubanga amuwa ebirabo ebyo wamu n'okuwongayo abaana abo mu mikono gya Katonda. Byonna twabibalaga, tewali kye mwasuba. Kalino olunaku olwaleero, that very day, Musumba Israel Nelima naye lwe yajja okubanga azza obufumbo bwe. Ono yajja okubanga yeebaza Katonda olw'emyaka 6 gy'amaze nate mu bufumbo obutukuvu. Era yennyini yavaayo n'atugamba nti kati emyaka giri 10 ng'obaze byonna ebya courtship and so on, naye obufumbo obutukuvu babumazeemu emyaka 6. Era ono bingi nti obufumbo bwe yabukola mu COVID-19. Jjukira ebiseera ebyo nga abantu si bangi, tebakkiriza mikolo biki and so on. So yensonga lwaki yazze okubanga ayambaza mukyala we akaweta omulundi ogwokubiri, because last time yabikola nga baliwo batono, like byali bya social distancing. Era mumanyi ebudde obwo ebintu byali si birungi n'okutwaliza wamu. So bano bazze mu kanisa okwebaza Mukama n'okubanga nate beeyongera okweyambaza obuweta oba okurenewinga obufumbo bwabwe mu mikono gya Mukama. Era n'amusuubiza embaga egenda okumenya ebitooke. Mukkirize mbalage ebyabadde eruddeyo ku Fojim nga Musumba Nelima wamu ne mukyala we bazze mu maaso ga Mukama okwebaza. Tugenda kwebaza kanyanirize Nsumba empeta zoyo bagenda kuzza bujja. Soko yogere. Hallelujah. Amen. Mukama yebazibwe nnyo. Amen. Hallelujah. Amen. Amanya Israel King Nalima. Nze ne mukyala wange tuzze wano kwebaza Katonda n'okuzza obujja obufumbo bwaffe. Tuwezezza emyaka 6 egy'obufumbo. Teekako 4 nga mulabye ali mu courtship akyasoma. Gye myaka 10. Hallelujah. Amen. Twagala okwebaza Katonda. Soko kiddemu. Amanyi ono yali muyimbi mu kwaya wano. Bano bazzukulu baffe kati ddamu tuwulire. Mukama yebazibwe.
tulina emyaka 6 mu bufumbo obutukuvu naye nga tuteekako emyaka 4 nga twalabagana ali mu courtship nkyamulinda amaliriza okusoma. Mukama yebazibwe. Twagala okwebaza Katonda embaga yaffe yaliwo 2 obudde bwali bwa COVID-19 kaseera kaali kazibu nnyo naye ffe abamu kubaagaana okusazaamu embaga ku lwa COVID. Haleluya. Era embaga twagiberako abantu 9-10. Mukama yebazibwe. Tuwebaza Katonda kubanga waliwo okulwanyisibwa kwali kunene nnyo naye Mukama yatukolera ebyekisa. Yatukolera ebinene wakati nga n'ensi yonna buli kimu kiraga nti twandisazizaamu. Yatusobozesa ate ne bazadde baffe kansabe bazadde baffe basembere kumpi. Haleluya. Maama baffe olugendo lwaffe balubaddemu essaawa yonna ebbanga lyonna. Twebaza Katonda atukoze bulungi atuwadde zadde abaana 2 Iris ne Ariela. Ate nga ku lw'ekisa kya Katonda atufudde abaweereza be tumuweereza era tuli basumba ku lw'ekisa kya Katonda. Amina. Tuzze kwebaza n'okuzza obujja obufumbo bwaffe. Waayo. Nsookera ddala okwebaza ku lw'okubeera mukyala wange. Media tuongeze ku ddoboozi pozi mugole. Weebale kumpanirira. Nze nzikiriza nti ndi musajja wa Katonda w'amaanyi naye alina omukyala emabega amuwaniridde. Haleluya. Emyaka gibadde 6 ne giri 4 okuweza emyaka 10 naye nakusuubiza nti nja kuddamu nkukuba embaga. Ntandika butandisi eno si embaga gye nakusuubiza ejja kujja naye nga essaawa eno tuli ku kyamwoyo ate ekitunyweza nga tuli mu maaso ga taata waffe era nkwambaza empeta eno nga mukyala wange ebbanga lyonna. Amina. Akalulu ab'ebivuga mubeere mu kilaasi katuwulire ku ddoboozi lya maama Dr. Ego akawoowo esseneekerevu. Mwami wange Israel King Nalima nkwagala nnyo mukwano nnyo nsooka okwebaza njagala okwebaza Katonda ku lw'omwami ono musumba. Omwami ono mwami mulungi. Ntunula ku bufumbo bwa mikwano gyange oba n'abantu abalala teri lunaku lwe nali ŋŋambye nti obufumbo bukalubye. Amina. Otugale otw'amaanyi. Mukwano gwange tutula wansi ne tuteesa. Tutula wansi abadde menta wange era okyali menta wange nampabula nangamba tebakola we bati. Andeze mulabiddeko ebintu bingi atwagala. Amina. Atwagala omusajja ono atwagala bulungi. Omwami oyo. Mwambaze. Atwagadde nnyo nebaza Mukama. Era mwambaze empeta eno. Nga nnyongerera okuddamu okwongereza ku bigambo biri bye twalayira mu kanisa. Wow. Ngenda beera mukyalawo emirembe gyonna. Amina. Mulinde kacyalayira. Tugenda weereza Katonda ife n'omulembe gwaffe abaana b'abaana baffe tuli baweereza ba Katonda b'amaanyi era Katonda atunywereze ddala mu linnya lya Yesu. Amina. Haleluya. Mukwate toddamu kumuta. Kwateleko. Kale gola emikono gyo. Tugole emikono bano baweereza taata w'ekkanisa ne maama w'ekkanisa. Nze nkwebaza Mukama kuno omulimu si mutono kikolwa kyakoze Mukama ekyokwagala leka kiwa amafuta n'eri ekisibo kyonna n'eri abatukuvu bonna n'emirembe eginaddako Mukama wabeerewo omukisa Mukama. Musabiranga maama w'ekkanisa abeere maama alera ataakuza. Musabiranga taata w'ekkanisa abeere taata alera akuza.